agala era twakikoze olugendo twalutandiseko dda gemaanyi gano gemulaba era twakiguddewo dda omukulu agenda kikulembera kino ye mukulu Ndausi ayagala alina okumanya ebisingawo atuusa ate ku Celebrity Village tugenda kuorganizinga olunaku kubatwalayo kulambulayo buli muntu badde n'okwekwata ekifo kye tusasuddeeko sigenda kwogera bingi nnyo obagamba okwogera bingi si kusinga musango wabula kyetuliko Celebrity Village ebirala bina sigenda byogerako babyogedde njogera ku Celebrity Village toyanziza. Okay. Producer that and the presenter, editor, ate producer. Ntwala omukisa guno okusoboka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala enkwegezi kyatukubira enduulu ekintu kikulu nnyo abasiibye nsaba Allah akkirize ekisibo kyaffe era tusobose tubeere nga tukimalako obulungi. Nziramu okwebaza bakama bange aba Century Property and Real Estates abantaddemu obwesige ne bampa ekifo kya brand ambassador mu Vision Group. Mbasuubiza nti ngenda kukolagana ne bakulu bange bensanzeewo okuli omukulu Benz, omukulu Sulaiman, Madam Director Chala Fiona, mukulu wange Omulagira Ndausi sebo. Insha Allah tugenda kukoleganira wamu okulaba nti Century tugitwala mu maaso si kyokka mukkirize nateera nebaze bannafe aba Century kubanga omuntu akulowoleza okubeera obulungi ye muntu asinga okukwagala mu bulamu bw'ensi eno. Bwabanga batudde ba directors ne bagamba nti baselebu baffe tubaagala nnyo kati bakolera ekintu ekyenjawulo ekyamazima tulina kubanga tubasiima. Kati kiri eriffe baselebu okwerwanako amawulire ffe tugafulumya nti gundi bamufulumiza obuzwina gundi bakoze batya kakati lwaki ofulumya amawulire ga munno nga naawe ate oli munnamawulire. Kati ke kaseera nga ffe baselebu bannamawulire okulaba nti twerwanako miliyoni 10 sente si nnyingi nnyo. Tunuulira sente z'oyonoona mu bintu ebitagenda kukugasa. Mwewola sente ne muzikoleramu abakyalo obubaga. Mwewola sente ne muzikoleramu ebintu ebitalina mugaso. Kale olunaku olwaleero weewole sente ojje wefunire eploti mu Celebrity Village. Nze already namaze dda okugula ndoze yange eri around here. So nakapande bakataddewo Omulangira Junju Rain. So mujje tubeere nga twetaba mu kintu kino tubeere nga tulabika bulungi. Ekirala bannamawulire tukomye okwenyooma. Professional gye tukola yesinga okubeera recognized ndoza mu nsi yonna. Buli woogera n'ogamba nti oli munnamawulire ekitiibwa kye bakuwa kibeera ky'amaanyi nnyo. Bw'obanga oli wakitiibwa lwaki tobeera na wakitiibwa mu bikolwa byo? Muve mu nzigoto gye musula, mu myala gye musula enkuba weetonya omutima ne gukubira ku mutwe ng'abulirawo olugambo. Kati bwe kaba nga kaseera kavuddeyo nga aba Century batuwadde omukisa ate nga poloti zaabwe ziri mu bifo ebirabika obulungi. Mbakulembeddemu okulaba nga mbatuusa mu nsi ensuubize mu bifo ebirungi poloti ezirimu amasannyalaze abamu bannamawulire ne lumuze musulamu tezirimu masannyalaze. Mwewako obujulizi, yes, mwewako obujulizi musuleyo gye musuze naye kati ke kaseera mbakulemberemu mbatwale mu bifo mu nsi ensuubize poloti nungi ziribu nambwa yosereka tebakola hali news era basigala baki bannamawulire. So ngamba nti ke bampadde ekifo kino bannamawulire twesunyeeko nti tugenda kubanga twezimba tuve mu kutya gwolokutya ote mukamawo mbuno mukamawo ajja kukola nti osula luddawa ye mukamawo asula muyenga mukamawo asula kololo lwaki omutya nti ate gwosinga omukolera emirimu emingi gwe weefu kino kyokolera famire yo. Sigenda kwogera bigambo bingi wabula kyembasaba bannamawulire ne baselebu omuna gye musinza okuba nga mutulaba mujje mu Century tubeere nga tubawa poloti muzimbe mubeere mu bulamu obweyagaza. Sigadde nze Junju Sadat, brand ambassador Vision Group. Kasitoba tukututeyo n'olaba. So we shall need a day, shall get one Sunday, fenna batuvuge abanagenda buli omu agenda akwate poloti gy'ayagala. Okera bw'ogiteeka mu kibanja mpola ebeereyo otandika n'okuzimba ssebo yadde ssebo otaddeyo akasente ko bw'omalayo nga bakuwa ekyapa kyo.
okay naye nga already ozimba already tuli batuuze tuliyo n'abanene abalala sijja boogera n'abaganda ye bali bo batandise okuzimba nasanze mubingaze era simanyi bw'ojja eri onotazimbayo nga uzifulaati simanyi oba tunakola tutya nebanga ojja kuzimbayo akayumba muyaya agenda asitule wano n'omulala asitule wano obeeri nga oli wansi ng'ogamba bano embaguze wano kintu kigamba. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.